إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abebitiibwa abalungi bwe twakomye twabadde tulaba ku saizi y'abamalayika muqaranatan li saizi ya Adam alayhi assalatu wassalam. Bamalayika obagerageranya otya ku Adam alayhi assalatu wassalam. Nitulaba hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ngombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba ati udhina li owekitiibwa Allah yanzikiriza an uhaddithakum an malakin min malaikati Allah min hamalati al-arsh. Owekitiibwa Allah yanzikiriza mbanyumizeeko ku malayika muzi malayika zani z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala min hamalati al-arsh, zimalayika ezo ezeetisse arushi w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Malayika eyo erina ekitendo. Kitendo ki? Innama bayna shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Wakati wa namulagai w'okutu twagamba ke kanyama akakalebera ku kutwo wansi, nkakasa gwawulira bino okakutteko. Aiwa kakati okutuuka ku kibegabega, nam malayika eyo obuwanvu bwayo wakati w'ebifo ebyo ebibiri omutambuze atambulirawo emyaka 700. Emyaka 700. Emyaka gino 700 bi'itibari ayi wasila ng'akozesa ki mu kutambula? Ng'akozesa ki? Ng'akozesa nyonyi, ng'akozesa mbalasi nga Abdurrahim bw'atugambye, kizungirizi, bigere, ekikolo bigere. Bashurah bagamba, bawula bagamba nti entambula eyali mu'tad ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mutambuze ye entambula eyogerwako mu hadith. Nabbi sasa jakola ki? Jategeeza. Wal ghalibu fi asfarihim, kibasinga ngokozesa muki mu safari zaabwe aljimal, bakosanga ki? Bakosanga ngamiya. Kitegeeza nti nno bw'oba otambuddewo n'engamiya oba ogenda kutambulira distance eyo emyaka 700 wakati w'okutu naki n'ekibegabega. Kakati tobuuza wakati w'okutu n'enviiri waggulu, yali tobuuza wakati w'ekibegabega ne wansi. Wano tuyigawo mu hadith eno faida, nam nti malayika zirina okutu, malayika zirina ebibegabega, malayika zirina okutu, malayika zirina ebibegabega. Ekibuuzo, okkirizibwa okuba malayika ekifaananyi? Aljawabu la, hadha min alam alghaib, ekyo kiri mu nsi Allah gye yatukweka. Nolwekyo tokkirizibwa kuba zi malayika biki? Bifaananyi. Ate nga batugambye nti erina okutu, nga batugambye nti erina ekibegabega, ddayo ku masala g'ebintu by'otamanyi by'otalabako. Naam, ebintu by'otamanyi by'otakola ki? Byetutalabako. Tekitegeeza nti nno okutu kwa malayika eyo kwe kutu kwani? Kwe kutu kw'omuntu. Ekibegabega kya malayika kye kibegabega kyaki? Ky'omuntu. La. Kitegereka? Wabula tukakasa nti nno erina ekibegabega, erina naki? Erina n'okutu. Bifaanana bitya? Allahu alam.
kitegerekese. Alamul ghaib la yajuzu li insan an yakhudha fihi, omuntu akkirizibwa kukhadha alam ya ghaib. Okukhadha kyeki okwogera byatategeera ebitaliko mutwe naki byatalinako mutwe naki namagulu, la yajuzu. Tayib, tuizeewo azama ya zi malaika. Hadithi eno eri mu sunan ya Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sajistani rahimahullah rahmatan wasa. Tuzeeyo ku Nabi Adam alayhi salatu wassalam ali mu jjana ne Ibulisu eri mu jjana. Nabi Adam tannafuyibwamu mwoyo, Nabi Adam tannafuyibwamu mwoyo. Ibulisu yatondebwa before Adam mwiri mu jjana yatarara, yeyagalidde eno eddeeri nebagikubyeko ekitonde nekibeera nga kigimazeeko emirembe, nga bwe tulabye mu hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Nekyetoolola kungulu nekitaamakamu munda, nekisensera munda, nekiyingira, neyetegereza ebikikwatako, kitegereka, nekiraba nga kirina faraghat. Era hadithi eno tujigamu ensonga enkulu, tujigamu ensonga enkulu gye twakonyeeko. Nsonga ki? Ey'okubeera nti nno Nabbi Adam alayhi salatu wassalam omwoyo si gwe gwamufuula omubiri, omwoyo si gwe gwamufuula ennyama, kitegereka. Omwoyo si gwe gwafuula Nabbi Adam ennyama, wabula omwoyo gwashaggala obulamu bw'ennyama, gwashaggala. Gwakola gutya nga bw'okwata emmotoka ebadde awo ng'esirise n'ogikubamu ekisumuluzo, eba ekyuse nti ezibadde entebe eza sponge kati zifuuse za gundi, zifuuse za ttaka. Buli kimu nga bwe kibadde bwe kisigala, naye emmotoka neefuna obulamu. Kino kitandika okutambula, kino kitandika emmotoka neefuna obulamu, amataala ne gaaka, buli kimu kyonna kitandika, kitegereka. Kati ogwo gwe mwoyo kyegwateeka mu Adamu alayhi salatu wassalam. Tukijjawa? Tukijja mu bintu bibiri. Ekisooka fa idha sawaituhu, nga bwe twakirabye, tugamba nti al istiwa ebeera ikmal al khilqa, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amaze okugiteeka ku buli kyonna kye yeetaaga kuyo. Kyekisigadde marhala emu yokka, nafkhu ruuhu fiihi wa nafakhtu fiihi min ruuhi, kyekisigadde kyokka, Allah kubeera nga agifuuwamu omwoyo. Hadithi eno naye erimu obujulizi obwo nti Ibulisu yayingira omwana Adamu nemusiŋŋana nga ajiwafu, alimu faraghat, alimu amakubo agatambuza omusaayi, agatambuza omukka, agatambuza kino, agatambuza kiri. Faraghat zikola zitya? Mweziri. Nemanya nti ejja kusobola okubeera nga emutambuliramu, era kwe kwewera byonna bye yeewera mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati Ibulisu eri mu jjana erindirira sha'ani y'ekitonde kino ki Allah kyagenda okukifuula, nga n'ezi malayika bwe zirindirira okuteeka mu nkola ekiragiro kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiragiro ki? fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bwe mumaliriza okumutonda nembeera nga mufuuyemu omwoyo, mubeere nga mukola mutya? Mubeere nga muvunnamira. Ekyakyankalanya Ibulisu twakikonyeeko bintu bimeka? Bisatu. Enfa Allah gye yafa ku Adamu, okulagira malayika zimuvunnamire, obulungi bwe yalaba ku Adamu, ebyo ebisatu byamala okubeera nga Ibulisu emaze okubeera nga efuna hasad mu mutima. Era abamu ku baulama bwabeera bavunula aya eri mu Surat al-Baqara, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kakati bwe yamala okubabuulira ebiki amanya nam wa allama adama al asma'a kullaha thumma aradahum ala al malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimu al hakim. Qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala wa wenjagala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubiduna wama kuntum taktumun. Era mmanyi bulungi nnyo bye mwolesa wama kuntum taktumun n'ebyo ebyekwese mu kifuba. Waliwo enzivunula bbiri ebyekwese yaani malayika okubeera nti nno zibadde ziwulira nti zeziri awula bil khilafa min ibn adam, zibadde zaagala ziba zisigala nga zezirina nam enkizo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Enzivunula ey'okubiri wama kuntum taktumun yaani kino nga kikwatagana ku iblisu nam min al kibr wal hasad wat ta'ali. Allah amanyi bulungi nnyo ebyo iblisu byekweka mu kifuba kyayo. Allah byagenda okwolesa n'emihina n'ekigezo ekigenda okutuuka ku iblisu ebeerenga khubuthi yayo obubi bwayo bulijjo obwekwese muyo bonna buvaayo ne budda kuki, bonna buvaayo ne budda kungulu. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wadde iblisu yafuna obutebenkevu ng'erabye obutonde bwa Adam nemanya nti ejja kufuna obuyingiriro ku Adam singa Allah subhanahu wa ta'ala anabeera amusitudde ku iblisu. Owekitiibwa Allah omwana Adamu naye yamuteerawo ebintu ebigenda okumutaasa n'okumukuumako adaawa ya iblisu. Ebintu etugenda kubiraba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Iblisu yeewera naye nga Allah subhanahu wa ta'ala omwana Adamu naye agenda muterawo ebintu byagenda okukozesa okubeera nga yeetaasaako olunnabe lw'omulabe oyo atalina kalungi konna kamwagaliza bal ayagala okubeera nga yogowihi ila aljahim. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatugambye fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin. Malaika azigamba bwe naaba mmaze okubeera nga muteekateeka bulungi ne mufuwamu omwoyo mubeere nga mumuvunnamira. Omwoyo guno kyeki? Omwoyo kye kintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yateeka mu muntu bal nakiteeka mu bitonde bingi kyokka ne yeesigaliza mahiya yakyo, ne yeesigaliza okumanya ekintu ekyo. Ekyo ne kibeerawo okuva ku mirembe egyedda ne kibeerawo okutuusa ku mulembe guno abantu we bayitiridde okubeera nga bakoze buli kika kya research ne basigala nga ekigambo kye bayita omwoyo tekirimu ebyo bye balinako wadde we batandikira obutandikizi ku kye bayita omwoyo. Era nga bwekito bwe kigenda okubeera ila ayaritha Allahu al-arda wa man alayha, okutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Wayasalunaka ani ruhi, bakubuuza kubikwatagana kuki? Ku mwoyo. Quli ruhu min amri rabbi, bagambe nti omwoyo guno guli mu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Temwaweebwa kumanya okujjako kiki? Kitono nnyo. Omwoyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okuteeka mu Adam alayhi salatu wassalam. Waruhu hiya haqiqatu Adam. Omwoyo guno Allah gwagenda okuteeka mu Adam ye realite ya Adam. Si bino byonna Allah byatadde byakoze ku Adam okuva yatandika okumutonda okutuuka wano. Realite ya Adam gwe mwoyo guno. Kitegeeka bulungi? Kye bayita Adamu ekyannamaddala gwe mwoyo guno nga bwe yagamba shairu fa anta birruhi la biljasadi
insanu fa anta birruhi la biljasadi insanu. Shairu yagamba nga kubiriza okufa ku mwoyo gwo n'okuguteekako keya ey'amaanyi n'okufaayo nnyo okugulongoosa n'okuguteekako keya ey'amaanyi n'okufaayo ennyo okubeera nga gukwata ekkubo ettuufu n'okusitula ekitibwa kyagwo eri Allah. Yagamba fa anta birruhi la biljasadi insanu, igwe olw'omwoyo so si olw'omubiri oli muntu. Oli muntu lwaki? Lwa mwoyo. Kassa gufuluma nga tugamba omulambo. Omwarabu agamba aljutha, aljutha hal jaat aljutha. Abatachaga Muhammad yazze hal jaat aljutha, maiti bagirese. Tebachaga Muhammad yazze, Muhammad bamulese. La, ekiriwo kati jutha. Limadha? Lwaki? Kubanga Muhammad yagenze, Ibrahimu akoze eki? Agenze, gundi agenze. Anta birruhi la biljasadi insanu. Aywa, omwoyo bannange tugutegedde. Naam, ti omwoyo guno kirimu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yeesigaliza, ate omwoyo guno ye haqiqa yaki? Ye haqiqa y'omuntu. Kitegereka? Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Yeesiimye nnyo oyo agufaako n'agulongoosa n'agutereeza n'agwagaza Allah byakola ki? Byayagala. Wa kad khaba man dassaha, zimusanze oyo agulagajjalira ne gubeeraawo n'abeera nga yagugoberera nga gwo bwe gumukulembera kyegwagala naye kyagoberera n'abeera nga ateeka mu nkola kibeere kirungi oba kibeere kiki oba kibeere kibi. Oyo Allah mwogerako nagati wa kad khaba, mazima azikiridde. Aliwa man dassaha, oyo agulagajjalira n'agulekerera n'abeera nga agutattana n'awunzika nga azikiridde. Wal iyadhu billah. Kati wekitibwa Allah agamba fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, bemala okubeera nga mujjuza bulungi ne muteekamu omwoyo gwange. Min ruhi tufunula tutya mu Luganda? Omwoyo gwange. Ekibuuzo, Adam yateekebwamu omwoyo gwa Allah tabaraka wa ta'ala? Aljawabu la. Eno idaafa yaki? Idaafa kyaki? Okuzza eri ekintu. Allah yakwata omwoyo n'aguzza gyali. Naam, kibayita idaafa. Mutabani wa gundi, omwana wange okutta omwana n'omuzza gy'oli. Naam, entebe yange okutta entebe n'ogizza gy'oli. Naam, abaffe eno idaafa yaki? Eno idaafatu tashrif, idaafatu at-tashrif wal ikram. Eno idaafa ya kusitula. Allah yagikozesa mu ayati ez'enjawulo mu Qur'an. Naam, naqatullah, ingamiya yaki? Naqatullah wa suqiyaha. Naam, rasulullah, ombaka wani? Wa Allah. Baitullah, enyumba yaki? Bal katulete aya efaananya ddala ne sigha eno min ruhi. Yagati wa tahhir baitiya littaifina wal akifina warruk'i as-sujud. Gwagamba nti bwe tugamba Allah yagamba min ruhi, mu mwoyo gwange, kitegeeza Adamu. Bw'ogamba nti ogwo mwoyo gwa Allah, kiba kitegeeza nti Allah bagamba ennyumba ye, kitegeeza nti ye nnyumba, oba nnyumba kitundu ku ye. Kitegereka? La, wabula idaafa yaki? Yattashrif. Idaafa yattashrif. Naawe okikozesa mu bulamu bwo. Naawe okikozesa ki? Okikozesa mu bulamu bwo. N'okwata ekintu n'okyezaako, n'okwata ekintu n'okyezaako, ng'ate si kitundu ku ki? Si kitundu ku ggwe, wabula nga olaga sharafu yakyo gy'oli. Awo wennyini seeka waliwo pasita eyayimirira ku radio emu e Uganda n'agamba nti abasiraamu bagamba nti Kaaba nyumba ya Allah, kakati Allah agisulamu. Ensonga ey'okubiri, awo wennyini we wali ekigambo ekigamba nti ruhu eno Allah yatuma malayika okufuuwa mu Maryam ruhu.
ganti omwoyo gwava ewa Allah wa ruhu minhu ngera nakyo bakisika bakizeeri songa ezebbiri ezo shubuha amesembyeyo etwagiwa obudde bungi mu musomo oguyitibwa Yesu Kristo mu Busiraamu. Naam, netulaga aya egamba etya aya wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min, aya eri mu surati Nisa eri ku nkomerero. Naam, aywa netugamba nti nno omwoyo ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwayogerako ruh min arwahillah tabaraka wa ta'ala, idafa yaki ya tashrif. Bujulizi bungi obuli mu Qur'an kwe yetandikira mpaka ku nkomerero etulaga nti Yesu si mwana wa Katonda. Yesu ayina bwa Katonda bonna, wabula abdu muddu mbaddu bani ba Allah subhanahu wa ta'ala asinza obusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Nikitegeeza nti eno ruh min arwahillahi tabaraka wa ta'ala, mwoyo mu myoyo gya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki abagwezizzaako? Kulaga sharafu yagwo, kulaga kitiibwa kyaki, kulaga kitiibwa kyagwo. Kitegereka? Aywa, tuyigawo nti nno eno idaafa ya tashrif, so si idaafa yakubeera nti nno omwoyo gwagenda mu Adam alayhi salatu wassalam kitundu ku Allah tabaraka wa ta'ala. Hasha wa kalla, omutonzi ali atya? Omutonzi ali omwo. Tayib, shubha eyokubiri yesoose egamba nti tikaba nyumba yaki ya Allah, n'olwekyo Allah kitegeeza nti abasiraamu tuga nti Allah asula mu Kaaba eyo. Ekyo si bwe kitibwe kiri, teriyo musiraamu akitegeera bw'atyo. Ate oba n'abali eyo n'oyo yayogera ekyo ayinza n'okuba alina n'akayumba k'embwa, akayumba ko kake kati naye asulamu. Kakati sekali badogamba kale bamala ne boogerayogera ebintu ebyo nga baagala oteeka shubuha, okuteeka ebibuzaabuza mu abo abagoberezi baabwe abakulisaayo baba baagala okunoonya ku mazima, ate n'okubeera nga basiiga entegeera enkyamu eri baganda baffe abasiraamu ababa tebalinaako kye bamanyi ku kusoma irimu. Naye ng'ate bwe weetegereza ojja kusanga nti nno osobola oyita mu maka ge n'osanga akayumba nga kali awo katono, kati n'obuuza shamba boy nti ate kano kantu kaani? Nagamba ka boosi wange tokakwatako. Mbuza nti eno nyumba si yambwa, kayumba kambwa, nanti embwa ya boosi wange. Naye nga akayumba ke nyini bakaza nyiniko yani ye boosi waabwe kati abaffe, naye nyini asula mu kayumba kakembwa olwokuba kake. Ebigambo birikirya tebyetagana byongerako kintu kyonna. Almuhim bannange, n'oyo nyini eyayogera ekyo akimanyi nti nno okuyita ennyumba ya Allah la yastalzim, tekitegeeza nti Allah mwakolaki mwasula, wabula idaafa ya tashrif, nyumba ya Allah ekitibwa. Bal almasajid, akimanyi oyo nti emizikiti gyonna buyutullah, nju zaki za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azizzaako olw'okuzigulumiza n'okulaga enkizo gye zirina yakolaki yali tabaraka wa ta'ala. Oluvannyuma ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yateeka mu nabbi Adam alayhi salatu wassalam omwoyo, fasara hayyan yataharrak, nafuuka omulamu, organism zitandika okutambula. Bal nabbi Adam alayhi salatu wassalam n'atandika okutambula, nga bwe tujja okulaba mu ahadithi eziri mu maaso biki ebyabaawo nga Adam yakamala okubeera nga afuyibwamu omwoyo. Naye kye tusinga okwetaagawo wano mu kifo kino abaffe, Adamu olwafuyibwamu omwoyo bw'ati, waqa al malaikatu lahu sajidin mubasharatan, nga bwe tukiraba mu ayati eziri mu Qur'an. Aya eri mu surati Sad, Allah gati idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu
sajidin. Allah yagamba zi malaika ndi mukukola omuntu, ndi mukutonda omuntu muttaka. Fa idha sawaituhu, bwemala okumwenkanyankanya obulungi, wa nafakhtu fihi min ruhi, ne mufuwamu omuki omwoyo, faqa'u lahu sajidin, mumuvunnamire. Eyo fa'u bannalugha mugiyita mutya? Mugamba nti alfa tufidu madha? Tufidu madha? At-ta'qib wa madha? Wa tartib. Siwe kiri? Eno fa'u faqa'u lahu sajidin etegeeza at-tartib, ekyo kyangu nnyo amakulu olumala kino ozaako kiri. Naye kyensinga okwagala at-ta'qib, nti amangu ddala kino nga kyakabaawo kibere bwe kiti, kigoberere amangu ddala, kibeeta ta'qib. Naam. Fa idha sawaituhu, bwemala okumwenkanyankanya, wa nafakhtu fihi min ruhi, ne muteekamu ki omwoyo, faqa'u lahu sajidin, amangu ddala mubiri nga mukola mutya? Nga mumuvunnamira. Naam. Eyo aya ya surati Sad. Mu surati Al-Hijr nkakasa bwemba serabidde biidhnillah, surati Al-Hijr owekitiibwa Allah yagamba wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Mu aya Hijr yaziragira ekiragiro kyekimu, ndi mukutonda omuntu nga mutonda muttaka. Bwe mmala okumwenkanyankanya ne muteekamu omwoyo, amangu ddala faqa'u lahu sajidin, amangu ddala mukole mutya? Muvunnamire. Abaffe olwamala okumufuuwamu omwoyo biduni muhula, amangu ddala malaika zaali required okubeera nga immediately zivunnama, oba waaliwo activity eyali erina okusooka okubeerawo ziryoke zibeere nga zivunnamira nabbi Adamu alayhi salatu wassalam. Kino kituzaayo mu surati Al-Baqara. Naam, kituzaayo mu surati Al-Baqara. Allah amaze okwanjulira zi malaika nga bwagenda okutonda omusigire. Naam, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nezoogera byezayogera. Naam, Allah naziraga nti kyenkola nkitegeera buki bulungi. Wa allama adama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaika. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nasomesa Adam amanya g'ebintu byonna, awo tugenda kugendawo mu maaso. Naam, namala nakwata musammayat al asma nga byaga Imam Shinqiti rahimahullah, musammayat al asma fi adwa al bayan. Nakwata ebintu ebyo byonna byamaze okusomesa Adamu amanya gaabyo, nabiwa zi malaika, nazigamba nti ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin. Naam, mumbuulira amanya g'ebintu ebyo bwe mubanga ddala kyemwogera kyamazima mu kulowooza nti mwe musinga enkizo ebitonde. In kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana, byagendogera nga malaika zirina kizitegeerako kumanya ng'ate amanya mangi tezikola ki? Tezigamanya. Allah kyava agamba Adam, qala ya Adam ambi'uhum bi asma'ihim, n'agamba Adam alayhi salatu wassalam nti beera ng'obuulya malaika ezo amanya g'ebintu ebyo byonna. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, bwe yamala okubuulya malaika ezo amanya g'ebintu ebyo byonna, qaala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lam ma tubiduna wa ma kuntum taktumun. Saabagamba nti mmanye ebyekwese mu nsi ne mu ggulu, era mmanye bye mukweka ne bye mwolesa. Kitegereka? Kakati aya eddako egamba etya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. Allah kwe kulegira zi malaika timuvunamirani, muvunnamire Adam.
mungoberera. Kakati ensonga eno yaleeta amadhhabu ga mirundi esatu ku kuvunnama kw'abamalayika eri Adamu. Amadhhabu ga mirundi emeka? Endaba za mirundi esatu ku nsonga eno. Endaba esooka y'endaba egamba nti okuvunnama kwakolebwa emirundi emeka? Ebiri. Okuvunnama malayika kwe zaavunnama nga Adamu amaze okufiibwamu omwoyo, n'okuvunnama okusongebwako wano nga Allah amaze okulaga zi malayika enkizo y'ekyo kye yazigambye zivunname, aziragira ziddemu zikole zitya? Zivunname. Kitegereka? Ago madhhabu ga mulundi gumu nti sujuudi yakolebwa emirundi emeka? Ebiri. Wali yaziragira olufuuwamu omwoyo zivunname. Amadhhabu ag'omulundi ogwokubiri kwe kubeera nti nedda aya ziri eziri mu surati Sad ne surati ki? Al-Hijr, ayati ezo eziragira bamalayika okubeera nga zivunnama amangu ddala ng'omwoyo gwakafuuyibwamu, ezo zaleetebwa ala wajhi al-ikhtisar. Ekyafayo kino ne kigaziizibwa mu surati Al-Baqara. Naam, ng'ekigendererwa kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala okusooka okujjamu zi malayika zino haraji gye zaafuna, kubanga okuvunnama kintu kinene. Kintu kiki? Kinene. Lwaki zigwanidde okubeera nga zivunnamira Adamu alayhi salatu wassalam? Kitegereka? Azirage enkizo ya Adamu alayhi salatu wassalam ziroke zibeere nga zikola zitya? Ziroke zibeere nga zivunnama. Ago madhhabu ga mundi gwakumeka? Gwakubiri. Olwamala okwolesa enkizo ya Adamu ne ziraba obugulumivu bwa irimu ya Adamu ne zivunnama olw'ensonga bbiri. Ensonga esooka imtithalan li amrillah, okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri i'tirafan li fadli Adam, olw'oku adimitinga enkizo ya Adamu kuzo. Kitegereka? Amadhhabu ag'okusatu ge madhhabu agagamba ti alwaawu, waawu eno eri mu surati Al-Baqara la taqtadi at-tartib. Waawu eno si ya tartibu. Tartibu kyeki? Si ya kusengeka, kubanga aya zigamba zitya? Ambiuhum, qala ya Adam ambiuhum bi asmaihim. Allah nagamba Adam abeere nga abuulira malayika amanya g'ebintu ebyo. Falamma anbaahum bi asmaihim, bwe yamala okubuulira malayika zino amanya g'ebintu ebyo byonna, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun. Sabagambye ati mmanyi bye mutamanyi. Kati ayiddako wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Okubeera nga Adam abuulidde zi malayika amanya g'ebintu bino byonna, abaffe kirimu oda eno. Waawe eraga oda nti oluvannyuma lw'ekyo Allah n'alyoka alagira zi malayika ne zivunnama. Kitegereka? Amadhhabu ag'okusatu gagamba nti la, ekiri wano si tartibu, ekigendererwa wano si tartibu. Ne kibeera nti wano Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku incidenti ndala eyali yakulemberedde okubeerawo nga n'amannya ago tegannakola ki? Tegannabeera nga Adamu agagamba zi malayika. Ne kubeera nga okuvunnama kusigala kwa mulundi gutya? Kwa mulundi gumu. Ebintu biri bibiri. Ekisooka ge madhhabu agagamba nti okuvunnama kwaliwo emirundi emeka? Ebiri. Oluvannyuma lw'okutonda Adamu muteekamu omwoyo mubaasa ne zivunnama. Ekyokubiri, oluvannyuma lwa Adamu okweyoleka enkizo ye ne ilmu n'okumanya, ne zibeera envunnama meka? Biri. Amadhhabu ag'omulundi ogwokubiri galina ebigambo bimeka? Bibiri. Ekigambo ekisooka kwe kubeera nti nno okuvunnama
kwakolebwa omulundi gumu nga kwaliwo oluvannyuma lwa Adamu kubeera nga amaze okweyoleka enkizo ye, malaika ne ziryoka zikola zitya? Ne ziryoka zivunnama. Kitegereka? Ekyokubiri era nga nakyo kiri ku madhhabu ag'omulundi ogwokubiri agalaga nti okuvunnama kwaliwo omulundi gutya? Kwaliwo omulundi gumu. Kyekiriwa kwe kubeera nti nno balaba nti nno okuvunnama kuno okwogerwako no mu Surat al-Baqara si kwa oda, era nga tewaaliwo okuvunnama oluvannyuma lwa Adamu okubeera nga abuulira malayika amanya g'ebintu ebyo. Balaba nga tewaaliwo okuvunnama awo. Kitegereka? Okuvunnama kwaliwo omulundi gutya? Gumu. Bannange bitegerekese bulungi? Naam. Ekisinga okubeera nga kyekisemberedde obutuufu, wallahu ta'ala a'lam, kwe kubeera nti nno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayagala okusooka okwolesa enkizo ya Adamu ku zimalayika zivunname nga ddala ziwulira nti kyezivunnamira Allah kisudde kuzo. Kitegereka? Era nga aya zino eza Surat al-Baqara ziri ku tartibu. Ziri ku ki? Ziri ku tartibu. Nti eno waawu fi hadha al-mawdi' tufiidu at-tartibu. Waliwo waawu lweyinza okujja nga la tufiidu tartibu. Naam, weekiri nnyo mu Qur'an. Ekyokulabirako kyekyafa ekya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yagamba ba Bani Israel, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah abalagira mukole mutya? Musale ente. Ne balyoka baleeta ebibuuzo ebiryawo, ente efaanana etya. Tugitegedde ne kati ate kino ebibuuzo ebyajja ku itiraadaat. Naam, ku nkomero fadhabahuha wa ma kaadu yaf'alun. Ne basala ente eyo nenga kaabula kata ebaleme okubeera nga bagifuna olw'okubeera nti beeteekako obukwakkulizo gye bakoma okubuuza. Allah n'ayongera okugifunza okuyitiriza obukwakkulizo bwayo okukakkana yabula kata okubeera nga ebabula yenzivuunula emu, enzivuunula ey'okubiri fadhabahuha wa ma kaadu yaf'alun. Ne bagisala babula katono kugaana, yani ng'okubuuza kuli kwali kwakwagala bafune obufulumiro baleke kubeera nga tebakola batya, tebagisala. Ze zivuunula ebbiri eziri mu kigambo ekyo fadhabahuha wa ma kaadu yaf'alun. Nekyenjagaddemu nti oluvannyuma lwa Allah tuwulya ekyafaayo ekyo kyava agamba wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Naam, mujjukire mwatta omuntu ne mutandika okubagana empawaani amusaani amusse, Allah n'abajjirayo. Naam, ekyo ekyali kyekusise mummwe n'abajjirayo omuntu eyali asse omuntu oyo ne mutegeera. Naam, kati kisso eyo obwennyini bwayo etandika ne aya ezo. Etandika naki? Ne aya ezo. Ate nga Allah ze yasembyayo omuntu oyo bwe yattibwa ne beebuuza tukoze tutya, Allah n'abalagira basale ente. Faqulna dribuhu biba'dhiha, bakwate ekitundu kyonna ku nte eyo bakikube omulambo ogwo. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta, Allah omuntu oyo n'amuwa obulamu n'ayogera ani yamusse n'addayo n'afa. Kitegeeka bulungi? N'addayo n'akola ki? N'addayo n'afa. Kati olaba nti Allah yakwata aya eyali badde mu mbeera y'okusengeka nti yali badde esooka, naye ate yasooka kuleeta kyafayo kyante ngeri gyalagiramu abaana ba Isirayiri bagisale ne bagaana ne bakola batya. Kati ate ekyali kireetedde okubalagira okusala ente eyo Allah kyasembyayo. Kitegeeka bulungi? N'olwekyo ekyo nakyo kisoboka, naye al-zahir kwe kubeera nti nno Allah yayagala okusooka okwolesa enkizo ya Nabi Adam alayhi salatu wassalam ku bamalayika, then bavunnama i'tirafan li fadlihi, nga bavunnama olw'okukkiriza enkizo ye. N'ekyokubiri okubeera nga bateeka mu nkola ekiragiro ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.